Omuwala ono gwe tutumye Hope gwe tutagenda kwoleka bwenyi bwe anyumya engeri gye yakukusibwa okuggyibwa ewaabwe okumutuusa eka yaabwe mu mpigi oluvannyuma lw'okusuubizibwa omulimu. Yajja yansanga eyo Kasensero, yali mukwano nnyo gwa maama nga ku kyalo mumanyifu nnyo era nga twamukazaako lya ssenga. Omukyalo oyo n'agamba maama nti nga bwe mmaze okusoma ate nga nsomyeko ntudde siniya 4 anfunidde omulimu tengenda kukola kwa kashiya mu hoteeri emu. Ono yakomekkereza ali mu bbaala kusanyusa banywi ba mwenge. Atubuulidde nti banne bangi abali mu mulimu gw'obwanneeko nga baakukusibwa bukukusibwa okuleetebwa mu kitundu kino nga balimbiddwa. Natuuka nga teri hoteeri mubuuza ngenda kukolawa ambuzaabuza okukkakkana ng'era ngambye omulimu gwe ngenda okukola gwa kwetunda ate nga ne we neetunda sente tugabanira wakati ate nga ye oluusi yangabanirako. Weesanga nti ennamba ey'abanyinaffe abali mabaala mu bifo ebyo bisanyukirwamu abeetunda oyinza okusanga baweranga 150. Mbulaba ennamba eyo nnene nnyo. Obuzibu famire ezimu abaana abo zibayisa bubi nekibavaamu okudduka okugenda okubundabunda. Kati nekiyamba ababakukusa okubeera nti nebasobola okubakwataganya ne babatwala mu bintu ebikola ebituufu. Kati okulwanyisa embeera y'okukukusa abantu naddala abawala ekikula kino abakulembeze b'eka yabwe ye basindiikiriza okukwatagana n'ekitongole ki Rahab Uganda okulaba engeri gye bataasaamu abawala bano. Abakukusibwa ne baleetebwa mu Kayabwe Town Council fonna kye tusobola okwogerako nti tuwazze nti n'abo abantu bwe batyo obubaka buno bwe buba butambula kati ng'olwaleero tuli ku Spark TV kitegeeza amawulire gano gasobola okumutuukako mu nnyumba ye n'amanya engeri gy'asobola okunoonyaamu obuyambi era obubondo buno bwe tugenda okukunga n'okubangula n'amawulire gano bujja kusobola okutuusa buli mawulire oba obubaka obwetaaga okutuuka ku bantu okuyita mu mitendera egy'enjawulo. Babeere nga bateekawo roll calls mu bitundu byaffe eby'enjawulo okulaba abantu bameka abaze mu bitundu byabwe bawandiikibwe mu bitabo ebyo ate era tutegeere bakola mirimu ki. Tulabe nga abaana abo tubanoonya abawala kubanga abaana bato tusobole okuba nga abaana abo tubatuuza okuba buli okulaba nga baddayo mu bitundu byabwe ebaava okusinga abaana omwana afa nga tomanyi waabwe gye yakola ki gye yafa. Mu nteekateeka eno tugenda kubanoonyaako gye bali tusituule nabo tubasisinkane tubasomese. Era abakulembeze bategeezezza nga bwe bagenda okukolagana n'ab'ebyokwerinda okulaba nga balwanyisa embeera eno. Nti abawala banene bawulira nga abali stuck tebalina mirimu mirala gye basobola kukola. Yesu tukimanyi nti ku miruka gyaffe gavumenti etaddewo programs ez'enjawulo esobola okuyamba abavubuka kati kwezenga parish development model waliwo program eya skilling the girl child nti gavumenti ebitaddemu ssente abawala bano basobola okufuna skill ey'enjawulo gye basobola okugyamu ssente. Okukuusa abantu tekikoma mu kutwalibwa bweru wa ggwanga naye ne bannayuganda bangi bakukusiddwa mu ggwanga lyabwe lyennyini ne bafundikira nga bakozeseddwa ebintu ebitaliimu nsa olw'abali mu kikolwa kino okwenoonyeza ensimbi. Saddati Mbogo, Agafeeyo ku Spark TV.